Bw'otuuka ku lutikko e Lubaga, amaanyi agateereddwa mu kuyooyoota ekifo kino gakulagira ddala nti omulimu gw'okuddaabiriza okuyooyoota lutikko eno guliko we gutuuse. N'olwaleero abakristo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubadde minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao awaddeyo obukadde 5 wansi w'okudduukirira omulanga guno ng'ategeezezza nti kimukakatako okukwasizaako ekereziya. Tetulina kubuusabuusa kwonna nti buli ekijja wano kya mugaso era twebaza buli omu ayasobodde okujja okuwaayo. Mu balala abawaddeyo mwe mubadde abavubuka ba Buganda Youth Council abawaddeyo akakadde kalamba so nga ne bannamagye bawaddeyo obukadde 2. I managed to secure 20 million shillings. Wow. And I'm very happy to hand it over to you on behalf of UPDF. They are happy, they support you. Abakosa b'enjala tubasanyufu nnyo kubanga olwaleero tukyalidde Ssaabasumba tumuwe ettaffaali ya $10,000 ng'adabiriza katedro yaffe. Ekifaananyi kye twagadde okulaga olwaleero kifaananyi eky'omuvubuka oluvunaanyizibwa omuvubuka wa Buganda asobola okugatta ekitundu gy'ava. Ssentebe w'olukiiko olutesitesi Inginiya Pius Mugalasi Mugerwa alambuludde ku nteekateeka weetuuse. Tutambudde ebitundu nga 7 okutuuka ne kaakati ng'okusooka tujja kutandika n'ensimbi ze twakafuna akawumbi nga kamu ne miliyoni nga 5.5. Tukyetaaga miliyoni nga 8.5 okutuuka ku nkomerero. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere yeebazizza abakristo abawaddeyo okutwala omulimu guno mu maaso. Not only to the cathedral, but even where other areas where you serve in different ways. You still say that let's go and present the gift to the Archbishop as renovate the cathedral. That one is going to come. I'm a very happy man, and you even make me feel comfortable as we celebrate the 100 years of this cathedral. Ssaabasumba agamba nti enteekateeka y'okuyooyoota ne bw'enaaba ewedde baakugenda mu maaso n'okukola omulimu guno ogw'okuddaabiriza Kereziya. Jacqueline Nantale, BBS Serefina, Gambuuze.